Nyanzi yali w'amaanyi nnyo ng'era ffenna tulowooza agenda kuwangula obwa Kampala agenda joininga NUP ayina bye yawandiika awo kyekiri kyogambye nti when a winning team comes by then if you would compare Nyanzi Nalongo ne Shamim Malende nga tewali kuvuganya mizani liweti naye because Malende yagenda ku winning team. That's why you see teams nga Barcelona zibadde n'abazanyi abali exceptional abanogamba yine gundi ono muzanyi kipa bamuyitangani Valdez awangula atya golo kiji akwata nga tebamulonda nkomba kipa basinga kuba abalungi naye abasinga emidali naye ng'emidali agina miki mitimu so kyakubye Lukwago ne Ssemuju baagaana okukkiriza nti waliwo gundi omupya king maker ate akoze team ng'erina abazanyi ba kabiriti. They might not not be the best footballers oba abazanyi abasinga ne balina formation esobola okuwangula. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 between lies kuba tochi mu nsonga bwe tuli olunaku olwaleero of course oli kuda final channel nga bulijjo twatusibwako Nana Hub Mouthwash. Nana nga akugamba gwe nayo n'obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera bw'osenye bino bivaamu omusaayi wekwate Nana abenga asobola okutaasa ku mbeera eyo. Ate Haji Yasin Kiza musomi wa ddua yakugamba gwe nawe alina ebizibu nga bikutawaanya bikulemeddeko ovudde mwaka n'oyingira omulala ng'akalango wokawulidde mukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi abo obenga osobola okubeera ng'oyogera ne Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua. Farukali ekikowe muganda wange nga kyamaanyi omanyira yiniza ffe nnyingi bazze baziteemaatemako layini zaffe famu tikyaswana ku receivinga kasente tosobola ku receivinga adda akasente tosobola kugula wadde data batusalako bantu internet tosobola ku loadinga kwegamba simanyi twalina abe abatulumirwa n'agamba Zanero tulaba kadata tekakyaliwo sajja n'akuweerezaayo abiri awo naye kati oli agenda kubuuza ate olinamuwa simu ya sistawo namba ya sistawo tera ku nambe nakuwa mannya balenewe line zijja kuterera tuddemu tukole ndowooza kampani yafunamu obuzibu simanyi kubeera nalabyeko ne gundi ne tweet ngegamba banaye UCC bye mwasalako mwamenya bimenye twali tumanye mugenda nyiga switch but there is a general enamba ezimu nnondemu kituufu nakyo okitegeere ssebo nagenda okubuuza mugambe erinnya nakanjako sise ejedofu enamba ezimu nnondemu naye nga UCC there is that outcry abantu bazaako amasimu ne mobile money but ne woogenda kati ku service centers yesterday was at Acacia ng'eri packed weight like we don't know what you did banaye you can kyongera okulaga obukugu bwe tukyabulamu nnyo mu bantu abakola mwakozesa bukambwe kuba ebintu ebyo ndowooza bya digito si bukambwe kyongera okulaga obutali bukugu bwe tulina kiri kye nakugamba ko kituze twogerako nti abantu babawa emirimu si ku busobozi bwabwe kuba nalowooza nga we bajjako N1 go n'okuddako etobini go but no mukulu Nyombi Tembo yavayo n'agamba bino bye tuzaako empola mpola tulina bye tukwatakwatamu waye ezimu emmese yaziruma kwegamba anyway ebyo byo tugenda kubireka era mmese ze zaluma waya tewalaba minisita yagamba nti tetugyeko intaneti eryato lyabadde liyiteyo ku kosti ne lizikutula anti waliwo gye bayita fiber cable naye nanti ebyo yabyogerera naye kati yakozesa olulimi olutali technical kati awo Fenetracy tumugambira lie down for your 9 strokes
But anyway, Faruka alibuza ku batulaba between lines ku batochi mu nsonga. Tuyitiddewo buyitizawo. Edition eno yo tugitaddewo olw'okuba olunaku olwaleero. Akalulu. Tubadde mu kalulu kaba meya ne ba councillors. Buza ku Bannayuganda gyonna gye mutulabira. The final channel Kabuna Mawanga. Gye mwagamba nti ye channel yasigalo gye musobola okutrusinga we mujja information. Tubakakasa nti twasalawo tubeerewo sebo obubaka ntero bulabo obukuyozayoza. Abantu bagamba omurasta esongozi kutena maanyi. So abantu bakwebaza ensonga nzikwata na bwenkanya. Siteeka mu maanyi. Ebyange bya bwenkanya. Kigambo kye bategeeza amaanyi. Obwenkanya batuuka ne balabanga mu Uganda tebukyalimu. Kati bw'oyogera ku ky'obwenkanya abantu ojja baleetera obuzibu. Kati ebintu byafuuka gumiti. Bya gomiti. Okay. So tubalamusaako yenna gye musinzira mu ssemazinga ez'enjawulo abali mu Cairo Egypt bannayuganda waliwo abali awo Cairo mpoze ba Egypt. Bangambye batulaba nnyo ssebo abe Boston temujjangooko abantu abali e London Germany n'abalala mu ssemazinga ez'enjawulo kaye nkutumiddeko nalabye Fatia. Fatia wandese. Nalabye Fatia oyo ne kaye. Fatia yadduse. Bakoze kyekyo bakita photoshoot. Mbo Photoshop. Oganda wange Tracy yanabibulira ebintu bya photoshoot. Ne Photoshop. Sima kwa photoshoot esobola okuba reality. Photoshop bisobola okuba AI generated. But Fatia it was a photoshoot because omukulu nalabye ku social ze nga bifaananyi biri posted. So we congratulate you guys kubanga olugendo lwakaye ne Fatia lubadde luyina waliwo olugendo lwolina okukubirako obugalo bwe luba lutuuseeyo si bwe kiri Trace tubalabye mutambudde tubagaliza birungi byerere bantu baffe aye ndudde okuwuliza naye layini baazisalako naye agenda kuzizaako layini era ogendagendako wali mu kisero wali wootereka ziri eziyitira connecting ne Fatia akimanyi lwaki alina okusindika omuzigo akimanyi lwaki connecting kale tubalamusizza era tusimbudde ensonga ebigambo tubyogere wano ku the final channel Foka 360. Okay. Bali mu ezo bwe tujidde ku mpewo akalulu nga bali mu ezo akyakatwalaganya wadde waliwo emivuyo ejibadde gikyagenda mu maaso so oyinza okulaba sheno nga bali mu ezo akalulu amaze okukawangula naye nga wetujidde gundi zonna nzibadde ngezaako okugoberera sayini zonna ziraga bali mu ezo kana akaluwe tunaviira lunaku olwaleero ajja kuba amaze okulangirirwa officially nga Lord Mayor omupya w'ekibuga Kampala ending Lukwagozi 20 year rule in Kampala City. 15 as Lord Mayor, 5 as MP Kampala Central. Also the same. Munakalungu sebo oyo. Aliwa. Lukwago munakalungu. Yava mu buddu. Okay. Naye tukkiriza nti asavinzeeko byasavinzeeko ebisigadde abirekere engineer. Message okusinzira etwala by'obululu. Message webadde egamba naye nga tetunatuuka awo katusooke tu internalizing what has brought about the loud silence omanyi waliwo bakugamba nti akasiikirize akaleekaana nga wonobeera wonoosirika n'owulirawo obuyenyenkule abantu abagendako mu kibira ne bakugamba the forest is so quiet nga n'akakoola akagwo okawulira Uganda kati tuli mu kalulu but the silence is so loud nti buli muntu agiwulira era abantu abadde ku polling station mu butuufu balabye silence kyekyaleese embeera eyo mu kalulu kano konna ke tukubye omulundi guno kakati obululu buno bwe buzze bubeerawo tukkiriza nti from way back okuva mu 96 bwe bazzaawo multi party system ebibiina akalu bwe kaddawo akali competitive tuzze tulaba buli kalulu akaddako nga voter turn out ekendeera ye point esooka era gwe kennyini nze naawe munnayuganda tulina okujja netwebuuza nti lwaki buli kalulu kubanga twatandikiramu 60 something twalina kondoza ne 70 ne tujja akalulu akawedde voter turn up yali 54 if I'm not mistaken
kati yakendedde eri 50 ndooza 2 mu kaluka president. That is also not true. Tugende. Kati nacho tujja kyogerako. Kati njogera ku numbers eziri mu public eziri official, yes. Kati nekiri ekirala kyobadde ogeza ko tujja kigendamu. Naye tulina okukkiriza ffenna nti lwaki ataakalulu ka local government voter turnout ate balowa nnyo compared to the presidency. Nawo tulina okutunuulirawo. Ekisooka abantu balina ebigambo bibogera era olumu twogera ku by'abantu naye naffe tujja ku analysis eyaffe perspective ey'okuanalyzing ensonga. Ekisooka bwe tuva mu general elections za presidency tuddayo mu bitundu bino kubanga voter turnout era eyawukana era ne mu bitundu nakyo njagala okitegeere. Different regions oba districts voter turnout ejja eyawukana. Official gundi ezaafulumye kanzikuulage wano ezaafulumye mu kalulu ke twakavaamu nga ziraga ebitundu engeri gye byalonze. Ekyo nakyo kye njagala tusooke tutegeere nti Kampala ye yasinze voter turnout entono. Njagala kwogera ku gundi ziri ezayisiddwa abakulu eziri official. Buganda voter turnout bagamba yabadde 45. Acholi voter turnout nti yabadde 5. Busoga voter turnout yabadde 46. Kakati awo kanveewo Ankole voter turnout 73. Otegede ndoza kifaananyi kyenjagala That is according to official statement okuva mu electoral Anta Ankole it is okay. It is the only region where no one who dies, no one who falls sick. Never akuwadde 73. They vote 100%. Karamoja 70. Sebei 69. Kigezi 65. Teso 63. Madi 60. Bukedeya 59. Kansoka nkomaawo. Kale kanteko ne Bunyoro yabadde 55. Kakati bwe twali twogera kaluka awo tugenda kusooka mpozingewo Tutambulire ddala topozi. Okay. Bwe twali twogera kalulu twayogera lulina kugamba National Bureau of Statistics yabala numbers mu bitundu era n'ebitundu engeri gye bibaliddwa mu numbers ani asinga ani addako ani asemba. Twabala nti Buganda eyina population ya 11 point something %. Neddirwa Busoga eyina population eya numbers eziwera million 5 n'okusoba. Ankole ne Northern Region, Western ne Northern Region nga bali awo wakati tewali alese nnyo munne. Kakati bwe tugenda mu kalulu kano kakuwa ekifaananyi ekirala. Ani dominating which region? Who votes more? No. Soko who votes more. Ani dominating which region? Opposition nga NUP dominating region zibiri ezisinga okuba ne numbers. Era mathematically wotuula n'obala eraga nti singa abalonzi b'ezo region ebbiri balonda bonna at 100% oba teweetaaga the rest of the regions. Otegedde. Kakati Buganda and Busoga oba Eastern zidominatingibwa NUP, the biggest opposition political party. Zezisinga naki? Ne population. Naife nnatu kimanyi nti ebyalo tebisobola kulonda kusinga kibuga. Nero boka tegedde. Nchategeera. Ebyalo tebisobola kulonda kusinga kibuga. Lwaki? Kiddayo ku kye tubadde twogerako nti way back ebiseera bino byonna ebize bibaawo. Cities naddala nga Kampala zibadde dominated by opposition. Singa voter turnout ebajje ebeera ntono mu bibuga oloza lwaki opposition yabadde inakalulu amidist mukubba konna okubeerawo. Nakubulirako technicalities ezimu babba mu akalulu nti baddira ku numbers ezibadde zitalonde nnyingi zibakwata ne bagattako. So if opposition abantu abali mu kibuga singa badde tebalonda singa NRM yajja dda n'etwala akalulu ko mu bibuga togera ku technicalities eziri right compared to these ones eboogera.
kakati voter turn up ejjetya gye batugamba nti ntono tukkiriza nti akalulu nga abantu bamaze okubeera disappointed with the results eza president n'abaka ba parliament beekyawa ne bagamba even the leaders betwalonze mu kwagala kwaffe tebaalangiriddwa kasoke kwateke mapeka kituufu but buli ulola abantu nno Buganda biki Kampala yafunye vote turnout ntono dayo ne kuluna kulonda ekala mojja isingiro mbalala wa mu far regions ebyokulonda kusaawe mbagamba batandise Kampala zisobola ntoka sawa 7 nga bakugamba voting material tezinnatuuka like there is that delay gye bakuterawo ngeri intended yes gye bakuterawo ng'olaba ddala ebadde intended then even when it comes to counting the final result there is always a delay mu kubala region zino bazisembyayo so ebiseera ebisinga ogenda n'okulaba nga ne electoral commission yinza okugamba newe tuteyongerayo nga banakuba penalty n'olemwa penalty 2 wali 3 ono n'agamba tebeetaaga kumalayo 5 wangudde ekikopo that brings about kati waliwo n'ekirala kyembadde njala okusiigira bogeza ku standards of living of people in Buganda no bakomparinga n'abantu abali e Karamoja bani abayina better standards of living kirabwa n'omuto ekyo tekyetaaga kuba kibu if people in Kampala oba Buganda their standards of living are higher compared to Karamoja, why would Karamoja vote the incumbent government? Because they don't know. Nero uliviza. So twagala enserimbe. Karamoja region, Sebei region, eina abantu abasomye. Abazze paka ku university. Abatambudde ensi yonna. They've gone back to their regions. Ne babulira abantu ensi bwetambula. Ensi tekyalinga batukyagirooza. People abantu ne TV baziraba. N'amasimu bagayina. Kituufu kiri nti mu kusoma kwaffe batulaga how African countries gained independence. After the world war nga batutteyo badyo abe bayita aba 7. We bakomawo wano bagamba n'omuzungu affe sasi. Kitegeeza ku myaka gino gyonna abantu ba West North na bikinga basomye. They can tell the difference between here and there. Exactly. What explains their love for staying backward? Exactly. You are right. Ekisegede. Kakati fenna tubaddewo wano n'abatasomye they are always on our kazi ku street nga bawanika emikono. Exactly. Kitegeeza balaba bani. Airtel tulaga those people have 4G. Akalaba to akalaba. They haven't taught us. Exactly. So they don't have a 4G. They do have. Kati 4G bwebe existing at that side. Kitegeeza there is access to internet. Otegedde? Okubye nnyo. Tolabangako masanyalaze ga Philippines nga gayita ku kyalo naye nga tewali asikako. Masanyalaze internet can be there but when you can't use it. Nedda tewali ateeka mulongooti mu region. Because emilongooti baginvesting a lot of money. Tewali ateeka mulongooti ku kitundu nga togenda kuba used. Sabo njogenda Chief Tracy. Bano okubaye bayina 4G nende zikuba esimu akalango kajja kakati tosobola kuŋŋamba people in Karamoja ne baba tebamanyi kigenda maaso ne babanga ku kitundu nga only 20% bamanyi bigenda mu kitundu. Let me tell you Nero, fe twalabanga emipiira gya African Cup ku kitundu kwabanko omuntu omu babiri abalina TV. You remember those days? Ne baleeta n'obwa colored nga bateekako obu screen obwali bukyusa. Twavanga mu bitundu byaffe ne tunoonya where does the TV, who has the TV? Nga tunaaba bulungi mu budde era nga tumanya African Cup anaatandika ddi. Ate abantu ababeeranga balungi bagamba bana mbaleke balaba omupiira. So wakati mu mbeera era tusanga bitundu nga bagamba amawulire abantu bagalabira bw'amawami gundi. Olaba ebiseera bino ng'osanga abantu beekuŋŋanyiza ku dduuka lyamu nti balaba NTV akawungeezi. In this modern era gye tulimu. So kitegeeza people bajja ku making sure they can seek information from anywhere possible. Yes. Kati tasobola kikulimba nti abantu be Karamoja tebamanyi kigenda maaso. Kati babanga alaba bebigenda maaso mu bitundu ebirala. Kiki ekiba voting sa NRM at 98%. And the percent is also dependent on the number of population. It is okay. If you are 5 people and you all vote, they will say you voted 100%. Anti Nero kyenkugamba. If I say 98%, it's an automatic indication ekulaga nti baba abadde abantu omutwale ebiri. Bonna basanyufu.
abantu almost emitwalo gumukanana mu bitano balonze the NRM over the incumbent government. Kitegeeza ezo information ebasintufu. One time nakubirako akagundi wana aka video ngankulaga RCC wekijezi region bategeeza abantu waliwo n'omusajja mulala yagamba wano temututawanya ka president tujja kubalondera mujja kulonda kabaka ba parliament tegede. So this is what happens in those regions when kugambye ziri remote. People are intimidated ne babalondera ne bajja ne bagamba bano Museveni yafunyewo 98%. But if you look their standards of living kikuwa ekifaananyi kirala kyabantu tebalonda. Nze neewonya abantu abalonda ate nga be badduka batusaba ku mmotoka zaffe. Like who enjoys that year in year out? Anyway, so kakanapu eno the silence kuba kati tusagala tuleyo nnyo mu digestinga embeera eyo buli muntu ategedde. Message kiba na Uganda gibabadde basindika eri akakiiko k'ebyokulonda oba bavunanyizibwa ku byokulonda okubeera nga omulundi guno natuse nendowooza oba yeno protest vote whereby no one turns up. Protest vote kitegeeza kinene bingi different ways of protesting. Bantu bayinza okugenda mu kalulu about papers ne baziwandikako ebigambo ebyobunyiivu nakirabyeko akalulu akamu nga tekuli umbrella ng'omwana akakwata natekawo where is the umbrella yes oba oli nakwata nasazaamu akaluko na I saw those videos ku social media that is one way of protesting exactly. People can bayinza okukera ku machane bagamba we shall not turn up ku voting days nga wono gamba sit down strike abakozi b'ekyanze ne bagamba mufo kyogenda ku kampani mukama waffe tumunyize katusigale waka tutuule. Nero nalabye polling stations mu kibuga wakati we nalondedde polling station ng'eriko abantu 116. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Polling station ng'eriko abantu 100. Sorry, polling station ng'eriko abantu 606 ng'eronzeeko abantu 50 oba 60. Waliwo polling station nagirayeko nange ku mawulire nga mu kifo kimu mu polling stations nga 5. Anti ezo si polling station. Polling station yemu kati kubaako arrangement za alphabets. Yes. Segments ez'enjawulo. Kati mugundi emu kati ntegeeza like emu kitu nak. Kati yabaddeko nze we nalondedde eyange yabaddeko abantu 606 kwalonzeeko abantu 62 mu center wakati mu kibuga nga wosuubira zino stronghold za opposition. Otegedde kubanga nga tusuubira nti tusobola okulonda akalulu munnaffe opposition nayitawo nga twali tulonda bali mwezo wali suubidde nti abantu baali badde mobilize ne bagamba katugende tukimalirize owaffe. People never turned up. Atenge ekifaananyi kya Uganda yonna naddala regions z'omanya nti ziri mostly stronghold za opposition but even the whole country kubanga nalabyeko n'ab'embalala mbadde nkulaga percentage zivaringa percentage zo zivaringa. So kikufa ekifaananyi ekinene ekigamba naye almost Uganda yonna mu kifaananyi ekinene ddala major cities akalulu konna oba okakuba ekifaananyi togenda kugamba nti ate gundi balonza. The general picture is people turned away, didn't turn up. We agree nti voter turn up mu zino local governments ebadde ekenderamu yeekenderamu naturally automatically kubanga abantu amba bazzeeyo ku mirimu ate olunaku luno tebalufuula public holiday nga luli ekyo nakyo it's another gunde ey'okutunuulira naye still kikuwa ekifaananyi kira kubanga abantu bakimanyi nti service deliveries ate mu local governments bwe zisinga okubeera ez'amaanyi kiraga nti abantu tebabadde bamativu n'akalulu akali main akakubiddwa mu bitundu byabwe b'enjawulo era basindika message eri government nti akalulu electoral commission tugikalekedde kubanga etteeka ligamba nti power belongs to the people. Abantu obwenkanya bwabwe babufuna ddi gundi casting their votes eri abakulembeze be baba bakoze eki be baba basiimye
ababamatiza abaana bawera services so bw'oba osazeewo gwe n'okalangirira mu nnangirireyo mwami byabakama ne banno kabalekere teri agenda kujja kukola fujjo teri agenda kukola kina yagamba ebyo tebinkwatako era mu polling stations nnyingi abasobodde okulonda akalulu kabadde peaceful nnyo kitegede because people are not even interested nze nakubya amasimu everywhere mukono mpiji wamu tebalonze na kulonda Masaka Jinja Iganga Mbarara you know so people are saying since electoral commission yatutte obuwanguzi bwaffe yes amaanyi gaabwe ag'okusala wani alina bakulembera bagamba kati mubirondere ddala mubimaleyo kubanga Nero kana akaluke twavuddemu abantu baalaba abakulembeza amaanyi ge baateekamu n'engeri akalulu gye kaali nga kali bloody manya campaigns zali bloody abantu bakoowa nnyo even the other one was right people died on voting otunule butambala otunule semba bulewo kati ate bwe kaamaze on the voting day people are seeing numbers of their relatives friends and n'abakulembeze baabwe some are being jailed abalala bafudde nga ne report ezaddala ezinnyonnyola ekyo tezinnavaayo so n'ekirala kyeyagala okugamba people are worried because they are seeing leaders of their parties nga bamaze bali mukola ki bali mukuwambibwa n'abantu ab'enjawulo just abawagizi bawambibwa bayitirivu Nero so people are scared people are in their houses hiding kitegede naye Nero eyawangudde with 71% kiki osobola okukola kitegeeza majority of the population bakusaidiyo why would you start okwata abantu president bw'aba awangudde akalulu nsobola okuwa example ya Kenya mu 2020 sijjukira mwaka gutuufu Ruto bagenda kuddamu kulonda kalulu mu Kenya Ruto bwe yawangula Odinga nga tannamuwangula jjukira kyali bagita Boma Grounds ekisaawe ekyo Kasarani ndoza Kasarani ekya Kenya ye wali kubategekeddwa tallying center wala bamita Chibuchebeti bamita aliyo mwami wekiwala atoye kinene kiringa ekyange oyo chairman we electoral commission waliwo okusika omugwa n'obutebe ne babujje ne beekuba mu lunaku lwa tallying because predictions zonna zaali ziraga nti Raila Odinga yali almost nga balowooza igenda kuba his first time okubeera president wa Kenya nga balaba Raila Odinga yalina amaanyi compared to Ruto a newcomer naye akalulu kagenda okukomekereza nga Ruto akawangudde ne Ruto bwe yamala okuwangula akalulu yagamba let's put everything aside Kenya first otegede abakoze byonna ebizibu tukkiriza nti bibaddewo ne Kenya what first Kenya first tukume gwanga tukolere ewamu naye tosobola kubanga owangudde gw'owangudde ate nga ali kudduka mu Luganda bakigamba bw'omegga toluma exactly thank you so much kati abafunye obuyinza kimukakata kuba togenda kukulembera bano bokka bogamba abakulonze n'oli alina namba za commandinga ate abantu nga bakugamba sebo fono gwogamba nti wawangudde ate namba ze nnyingi so don't toteekawo bunkenke anyway to sum this up ekibuuzo kyandibadde if you win by 71% nga bwe yabadde it means abantu bo bakyali mu ssanyu what explains the 71% not turning up to vote here now at least twandibadde tulabayo the 71% ye yalonda luli or explain is the loss public holiday bichi and there is always that fall but it can fall up to around 50%. Exactly. But no gamba zili 20 zisigaddeyo mu kibuga kuba manya abantu babalonda bino ebintu bamanyi okugendako mu kyalo naki. But the dip is too low nti it is like 15% of turn up. So what happened to the other number? Ekirala nti kireka waka kiko kabya bakama because fe tuli bana mawulire tubeerako ku social media ne tulaba. Mu Uganda abantu batandise okugamba ebyokulonda biveewo. Biveewo buvi tukirize system gyabataddewo okufuga tutambulire omwo. I think Nero is it expression of disappointment. Njagala kigamba banna Uganda.
Kisiri ky'osoose ky'ogambye nti lwaki even the people bwali busuubidde nti bakyali mu ssanyu bali badde batandinga essanyu tetuliraba wano kikulaga nti the numbers that ezaalangirirwa were ghost oba tezaali anywhere abantu bakeera ku makya ne balangirira bo bawulire be baagala babeere mu office so kiku explainingira nti abadde balina okugenda okulonda be batazze kulonda nti bo ennamba zaabwe entuufu zazze ne zironda ezaabali abasanyufu zeezo entono z'olaba ezaalonze ennyingi tezazze kulonda kubanga zaalonda nnyo liri naye abantu baabwe ne batakola ki batalangirirwa naye kino kati njagala kudda kino ky'ogambye olina ky'obadde ogamba nti abantu bagamba okulonda kuveewo njagala kutegeeza munnayuganda yenna awulira ng'ayagala eggwanga lino the revolution change of the country tetandika lunaku lumu nekuba mu myaka ebiri it might even go so many years nga bwe tulabye amawanga mangi agazze gaagala okukyusa obuyinza ne kitwala even so many years kitwala even 40 53 years so, like in Syria yes bw'oba osomye ku byobufuzi fe ba scholars b'ebyobufuzi ne history we accept and you have to push on and continue ekirala tokkirizanga w'olina eddembe ne bali linnyiriddwa okusarendalinga n'ogamba nti nkivuddeko tokkirizanga kusarendalinga eddembe lyokka ly'oyina nga likugarantingibwako by the constitution y'eggwanga lyo n'ogamba n'akakisa kokka kennina kankaweeyo mu lunaku lw'olikawaayo osanga bwali badde ofuna omukisa ogweddiza obuyinza bano be muliko that's what they want they want you to be depressed exactly they want this rotana baagala banafuya muggweremu ddala amaanyi because their intention baagala president mutwala mu parliament gy'abalondera alondebwa so bwe munaggwamu amaanyi mugamba bwe banayise etteeka temujja kuteekawo resistance kubanga bwe banaaba baagala okuteekawo etteeka erirondera president mu parliament ababaka bammwe muyina obbateeka ku nninga mugende mu referendum Farukali ate olina akantu k'oyogedde nti bwe muba neeno lottaana nga temulonze Electoral Commission esobola okugenda n'egamba okusinziira ku mpapula ze tukuba ennyingi ne cost gye tuteeka mu production y'akalulu kano okubeerawo it is too expensive yet people are not interested exactly let us use the small number of MPs to represent the okategedde that's the main thing about kino it's intended yakoledde Electoral Commission nnyo n'abalina ekigendererwa kyayo abalina obuyinza ssaawa zino Nabagamba kasate mukyayagala kulonda. This is the target. Era banatuka mu parliament. Kibajja okusooka okutebolinga kutebagambe. Ensonga. Tukole review. Abantu bakyayagala kusimba line bakoyede ddala ebyo mulekaano. Ababaka kaba balonde. Bagambe we tunya turn up nti yabadde 30%. Kati okay. Okategedde. Kati mwemba mwewaddeyo muba mukkiriza bwe bamona ketambule mu mbeera gye bajagalamu baba bamaze. Okay, Lukwago akalulu bakamukubye. Lukwago's 20 years ziweddeko mu Kampala. Tujja kwogera nsonga kyezo ezireetedde mu kalulu kano konna nno. Abantu abaluddemu nga owezezzaamu emyaka 10 plus. Chances zibadde nnene nti okuddako obadde olina okuba so exceptional. When you look at both sides of the coin, watunula mu opposition ne botunula ku NRM. Abantu nga basekikubo, abantu abavuze emyaka 2 ddala eri eyo NRM bavuga 2. Eno ku opposition gibadde 10. Lwaki abantu abo tebazze, tebakomyeho? Tetujja bonna basiba mu banda emu. The ones in NRM bayine ekifaananyi ekyabwe. N'abali ku opposition balina ekifaananyi ekyabwe kyekikuleeso abalina mu NRM gye bitundu bye bali abantu babagamba mu muleko ekimala abamu mu service ebbanga lyeryo tubakkiriza mugende yegundi gwe mutendero ogusooka ogumu oguli mu NRM omutendero ogwokubiri ogumu NRM waliwo new phase oba new group of politicians abazze mu NRM tuyina the side of Mwami Museveni ne regime yenkadde kakati mulimu n'empya eya General Muhoozi there is transition between NRM
bali mu kulwana abaluddemu abakadde solongazi okkiriza transition n'oba pro yongo jiwagira okyalimu senga obeera oyogeza amagezi amalala si malala magezi wabo bakugamba it is not a monarchy. Exactly. You have faced kakati amaanyi bw'oba toyina mangi you have to get out. Kati abo babataddeko nnyo pressure beba Barnabas beba Ssekikubo n'abalala abafaanana songa bbiri. Kati abantu nga bakadaaga bo balina extreme power. Manyi gobwa aina command ennene gyayimirirako n'agamba ekimala ky'Machovola baamulwanyisa nga bakozesa Anita Amongo kubanga Anita Amongo yewa generation yene ya Muhoozi kali akaluluka mama ne mulamu okategedde kaluluka mama ne mulamu kati ate generation ya Kadaaga egamba muzeeyi kwe tujja okumalira ebyaffe yekerereza mu muzeeyi era tetuyina transition gye twagala kugendamu mu bukulembeze obupya ffe tujja kukoma ne muzeeyi. That is NRM. Kati NRM yeyo. Era kati abagezezaako okulwanyisa omwana abasinga bafulumye either nga bamutwala ku independent nga yemuvuganyiza oba NRM nga yekoze eki waliwo n'abafunye kaadi mu NRM nga tebakkiriziganyiriza na transition y'omwana independent najja n'amukuba naye independent gwola bamukubye atambula ne Muhoozi. Okay. Kati bwe tudda mu opposition nayo njagala gikutemera naye inamu emitendera. Omutendera ogusooka be bali royo ku kibiina ekipya ekya NUP naye nga batambudde bulungi kati abo twalabyeko nga balangirira abali mu NRM ku mpaka kifuba ddembe. Sigamba nti bakoze bubi abantu babaagala baganzi naye nga waliwo ekiwayi kino kyenkugamba ekipya ekyomutabani akalugena katwaza maanyi abo nabo tubayina. Waliwo ekiwayi ekyokubiri nga kyo kyagaana okutambula ne NUP tekiri recognizing the new leader Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze ow'amaanyi the current opposition leader mu ggwanga mwe muli abateeketeeke era omuteeketeeke gwe dalabyeko ku mutimbagano gagamba ekyo tekimuswaza kyamuswaziza dda ebigambo yabyogera genze tekinswaza okuba muteeketeeke kimpeera ddala n'amaanyi. Omuteeketeeke si yekka ye muteeketeeke kigambo muteeketeeke tekitegeeza mbu akolera emmengo omuteeketeeke ye muntu eyabangulwa ku mitendera egy'enjawulo. Kiteeketeeke kitegeeza mbu oyina kuba wa kitiibwa nti oli mmengo wafuna ekitiibwa nezza nero omusajja muteeketeeke wano gwe mulaba omusajja gwe mulaba jiza okuba ng'oli odo yagamba Madam Speaker, am I not the meaning of Owekitiibwa? When I was moving, they said Owekitiibwa. I asked what is Owekitiibwa. They said the fifth. So, I'm a muteeketeeke. Ono omusajja gwe mulaba anave emukono. Ndi muteeketeeke. Mugundi mpozi obawa? Ugundi mpozi esazaliwa? Kyaggwe. Ono omusajja gwe mulaba ave Kyaggwe. Temulooza nti lwakuba alina dreads si muteeketeeke. Ono omusajja muteeketeeke nnyo yakuzibwa bazadde bwe n'ayita mu mikono gy'abantu abakulu abagundivu ne bamuteekateeka ne bagamba omwana alina kuba bw'ati era empisa ze zitegeeza nti musajja muteeketeeke. What is the meaning of omuteeketeeke? Omuteeketeeke ye muntu omuteeketeeke ye muntu ayise azze nga akula mu mitendera egy'enjawulo egy'abantu bolowooza nti balina impact naye naddala obuteeketeeke kitegeeza nnyo empisa z'omuntu. Okay, then ndi muteeketeeke. Badde mmanyi kyekiri ekyodi kyategeera oba kyemutegeeza wa empisa then ng'olina n'obukugu obw'enjawulo. Era obukugu kati ani agamba tuli muteeketeeke. Mbadde njagala meaning oba Odu yazuula nti ow'ekitiibwa meaning ndala nnyo ku lulimi lwe mwogera kati abavubuka b'ennaku empisa ne professionalism ku level nti oyine omutendera obukugu bw'okola ki. Tugende maaso. So abateeketeeke baagaana okukkiriza nti generation etuuse eproducinze the new chapter ey'omukulembeze andaze tusigaze eddakiika 2 omukulembeze omujja abantu bonna gwe balina okukkiriza nti yaaliwo Katonda gwaleese temukyamuzza mabega mulina okukkiriza nti ye king maker
Muyina okukkiriza nti ye king maker nga bwe twali ku Besigye nga bwe twali ku Dr. Kawanga Ssemwogerere n'abalala. Abamu bano abakulu baagaana okukkiriza nti king maker omupya alabise. Kasooke nkukwate mukko. Kwawa abamu baagaana okukkiriza nga bagamba mukyali bato. Ekyewuunyisa wadde abagamba banne nti bakyali bato. Bayingira mu by'obufuzi nga nabo bato ku myaka gye gimu ng'ono gyaliko. Almost nti wobanga obadde mu parliament emyaka 2 kitegeeza oba wagiyingira ku myaka nga 37 oba 4 kubedda abato tebayingiranga nnyo mangu. Woyongerako emyaka 2 oba oyingidde 6. Woyongerako emyaka 15 oba oyingidde 5 mu 5 sije emyaka gye baliko. Kati bo kye kibalowoozesa ndife we tuba mu 3 n'olinga ali mwana tukyali bato ng'ate bo kwe bayingirira. Lwaki bakirowooza we batyo? Ensonga eyo Bobi Wine ana mwesa. Lukwago wali Lukwago oba Seggona oba ngomani Mpuuga. Wayingira dde ebyo bufuzi kuba kati oli mu myaka naawe 5 mu. Problem gye baafuna bo bakibalowooza kwa 3 mu ne ba mu 7 we bagenda bo baali bato mu 3 mu mwana. Wakibalowooza nti owaana wa leero abatannatuuka. Walabe ko omusajja omukulu ataakozesa myaka gye n'alaba omuvubuka omuto amaze okwakiivinga n'anyiiga. Wali mulabyeko? These people never use their time. They used it. No. Singa babadde bakyali ku level kalibe emu ne Kyagulanyi Robert Ssentamu nga naye baka wa parliament bali badde balyokke. Kyovola bamwaniriza nnyo mu parliament nga mubaka waki? Wa parliament. Ne bamanya nti bebagenda okuba mu lead bebagenda omuyigiza parliament bwekola ki? Bwetambula. Kati ku level gye baatuuka ne balaba nti Kyagulanyi sibe bayina kuba omuntu wabeera president. Aba ayina amaanyi mangi agasobola okusalawo. Wali mu parliament yayingiranga legislator nga balina omuga kino kikolebwa bwe kiti kino kikolebwa kiti. Kati baali balowooza nti bagenda musigaza mu containers emwe yembeera. Nti be bamulaga buli kimwe kigenda maaso. Kati bo balaba ekintu kye yasaba ku myaka gyabwe kye bandibadde basaba ate yakisabye ku myaka gye bayingira politics. Okay. His achievements ziri much more compared to their expectations. Okay. Amadde nehoza agamba nnyo abaana abato mulinde ku baana bato niyo omuntu waba awezezza emyaka 3 mu 5 n'ayingira ebyo bufuzi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Basala obeere nnyo mu comfort zone kubanga nakugamba ko Dr. Kizza Besigye yabagamba nti atuuse obudde obw'okwabulira beerondemu abakulembera okajjukira akantu bulyo bayagala nnyo obufo ne bamanya nti omukulu ow'ekikofiira tetujja mujja mu buyinza naye katubeereko wano nga tukola ki nga tuzannyirira. Kati Kyagulanyi bwe yajja obufo n'abusambawo n'agira ati ekigere n'akikasuka eri n'abaleka wano ate n'obufo n'abukima n'abujjawo. Bwe yagenda bannansi ne bamwaniriza so n'afuuka king maker. Kati king maker ng'alina numbers nga tomukkiririzaamu olina okunoonya way out ejja weetya nti ono king maker atandise abantu buli kyayogera bamuwuliriza nti buli kyayogera bamuwuliriza n'abantu abalala bolowooza nti abaaliwo ab'ensonga abatali mu kaliba yammwe abatali mu kakulu kammwe nabo batandise okwogera ebigambo nga baga omusajja ono ye mutuufu. Besigye yabakuba eppeesa evvannyuma lye nnakugamba. Yenda osinga Kyagulanyi mu maaso ga Lukwago nga Lukwago takimanyi takyakijjukira. Ppeesa edyo mpulira yaleese emiwunyo. Naligamba luli. Kubanga emiwunyo Bobi Wine gyalimu kati. Abamu bagamba omuntu ng'ali ku musango gwa treason luzira. Wakuwa obuyambi oba omuyambyeko. Nti lisobola oba nalyo lyaleese ebizibu bino bye tulimu olwaleero. Bate ne tugende mu maaso. So bano bannaffe boolaba Lukwago Ssemujju naddala kabinja kaabwe ake PFF akoko kage bano ba Seggona ba Kansonsi Bambi nga bwamulabye ebigambo byayogedde nga takkiriza nti abantu balowooza yabakolera nnyo tebasiimye. Lukwago is 55 years. Waba yayingira ebyobufuzi
kuba bimazeemu 20 years. Lukwago mukulu, mukusajja mukulu. Not 55 years. Njagala gezaako okulaga kiri kye mbadde ngamba. If you are 55 years, let us separate the 20 years you have. Bonna bali awo mu 50. Bonna bali mu 55. Bobby Wine is 43. So why do you think for him is not yet ready? So kati kyenkugambye waliwo ekibatawaanya kiri. Tebakkiriza bo balowooza nti emyaka ono yayingidde mangu. Naye emyaka nkugambye bo obudde baali balina okukozesa tebaabukozesa. Balowooza nti bakyali mu safe ki? Bali mu safe zone ne basalawo comfort zone ne babivaako ne basalawo babeere mu bufo. So ekyo kyekimu kwaba abakulu betwogeddeko nti be ekyabasuula butakkiriza nti waliwo eŋŋoma ennene etuuse Mukama gy'aleese. You either have to accept and move with it. Chovolaba people like Namboze basakisiidinze yakkiriza nti omuvubuka newankubadde mutukuba Namboze ali myaka gy'aba muwanga Kivumbi. Segona is 50. At 35 he was in politics. Nkugaye bonna bali mu 50-55. Yes. Namboze nekimanya ayingidde 50. Muwanga Kivumbi ali mu 50. Oyo Mpuuga ali mu 50. So teriyo byagamba nti bavubuka kuba namwe mwali mu myaka egyo mwayingira. Naye b'emyaka gyabwe gye baali balina okuyingira kino Kyagulanyi kyayina baali mu comfort zone kubanga ne Ssemujju naye ali awo tali wala nnyo era ali mu late 40 ndowooza kyemmanyi. So bwe twogera bino ebintu kikuwa ekifaananyi ekinene nti bano abakulu bw'olaba Muhammad Nsereko n'abalala bakansosi bambi bali mu 50 era gye emyaka gyabwe generation eyo. So kikuwa ekifaananyi nti obudde baali balina tuyambiramu nga bannayuganda. Nsereko is 44. Kyekyo ate internet ogiwakanya. Myaka emituufu weegiri gijja kujja. If it's 44 he entered politics amazeemu kati ebisanja bimeka si 3. Kitegeeza omuntu wa 44 myaka emituufu gijja kujja. Otolako emyaka 15 gy'amaze mu byobufuzi yayingira ku 29. Still kyekimu. Tugende mu maaso. Genda mu maaso olw'omushana. Nedda parukaali. So kaakati mbadde nkugamba nti obudde baali balina okuyamba bannayuganda nga boba political opposition party leaders abaali baluddewo. Ojjukira ekintu ekyo baali baagala kikola waliwo akantu ke wadde ngambe ke bayita ssuubi. Okyakajjukira we baali baagala okwekutira ku mmawo. He says is 83. When you minus 40 years he entered when is 43 years we yafuukira mu politics. Naye ate na kino si kituufu kuba olwedde yali minisita ku myaka emeka. Ante Kyagulanyi tumwogererako betumwogererako it's not about being a minister. Kyagulanyi yali mukulembeze anti mbadde nkugezako kulaga kuba yali musirikale then n'afuuka minisita. It's okay. Anti okubeera omukulembeze tekitegeeza munno ojja kuba osavinga kapasiti za government. Naye laba 83 President Museveni is 83 years minus the 40 years ezaaluluye kitegeeza yayingira kuba president ng'ali 43. Kati wotwala ku 43 eyo 43 minus the 5 years of the war he entered 38 mu lutalo. Kati gira Kyagulanyi emyaka gy'ayina ogyeko 7. 38 eno 38 gyayingira olutalo yali abaddeko minisita emyaka nga 3 awo oba 2. Yali mu gavumenti y'obote baali moje bote na kitegeeza yayingira naye muto ng'abalala. Dira Kyagulanyi emyaka gy'ayina ogyeko 7. Okwata 40 Kyagulanyi is 43 njako 7 ogyako 7 abayingire 35 36 by the time we yayingira gundi parliament. Yes emyaka gye emyaka omuntu gy'ayina kyenkugamba bano batukola ki batukwata akatamba bano batukola ki bano batugira batusala obudde baali balina okukoleramu bye baali balina okukola bagetinga mu comfort zone bagamba akatukole ffe betukozeeko omusajja takola ki naye nkuddirayo kye baali baagala okukola baali baagala kikola mu DP mawo n'aba blockinga n'abafulumya ojjukira ebiseera ebyo ne bakola ssuubi jjukira baali baagala kuleeta Lukwago nga president omuwaatwa n'aguziba ne balema okwegatta abasajja abo okukola ekibiina nga Kyagulabyekera ku makya n'akuŋŋaanya banne the new young man n'akuŋŋaanya banne n'aguma ne bakola ekibiina. Singa ba Lukwago bakeera ku makya ne bakola ekibiina nga balowooza kikola nga bugenze kubanga kye bazze okuteekawo bazze nga balinga abazze okulwanyisa Kyagulanyi kubanga by then tewali muntu gwe balwana naye. Kitegedde DP by then was the strongest opposition party
naddala ono mu Buganda mu Central. Singa beewayo ne bakola ekibiina, singa balukwago b'amaanyi paka leero, singa bakompitinga ku bwa presidency. Nga Kyagulanyi bwali. Ne their time basalawo bagume batandibule eno bagende eno. Osimaye waliwo gundi yazze Besigye wali, simaye tulabye gundi ono waliwo sebo waliwo oluse bibalo webituukira. Ngati eri ono liba kugamba tatwalanga ku balondo. Naye tosaba agamba nti yali musambi mubi. Rodrigo abagitwala naye waliwo time wetukanga season eyo emiriro mingi. Anti olina okukkiriza. Olina okukkiriza nti waliwo omusambi asukkulumye. Tegedde. N'osigala ng'oli player, either you join the winning team. So Lukwago 20 years against Mbappe bwe yabeera mu PSG ng'alemeddwa okuwangula byalina okuwangula. Yasalawo n'akkiriza n'ajja mu Madrid. Bwe yavaayo ne bawangula. Yali ekizibu. Ne Madrid ajja kuwangula. Waliwo ewantu w'obeera. Si ku Declan Rice. Waliwo ewantu w'obeera. Ng'emikisa gy'okuwangula mingi. Kati gwe okimanyi mu mupiira. If you compare the teams Madrid ne PSG, there are so many chances of winning Madrid than PSG. Tochimanyi? Bwekiri. Kati is NUP and PFF. Omujozi yayambadde mufu. Omujozi yayambala gulimu biraka. So that's why today bwe twogera nti people like Namboze babala, Bampuuga babala, Bamuwanga Kivumbi babala. Nti kituufu tubabadde bazannyi balungi. Era nga abantu batuwuliriramu naye waliwo ttiimu ezze ekuba okufana okuwona. Waliwo Man City nyingiddewo. Ezze mu Bungereza. Erese ne coach omupya abadde awangula. What do we do? Let's join the winning team. Era olira abazannyi abamu agamba n'okugamba nti ngenda kwegatirako sente za transfer. Nga olaba Harekeni. Yagamba bannaye Bungereza ngukubye naye kangende mu Bayern mpangule ku bikopo. Van Persie kye yakola Arsenal naye kangende mu Man U. Wakiri kuba mbadde wakabi naye Premier nyizo. You might be a good player. Now you can't be a good player mu team ng'olimu weko w'amaanyi. Let's wait to see that if Portugal can lift the World Cup. Kuba Ronaldo ajja kuluma nnyo ensi eno okuvaamu mupiira nga tawangudde World Cup. Byebyo ebitawanyiza Ssemuju ne Lukwago. Muli babiri mwekka. Okitegedde, it's a new formation. Ne waliwo team emaze okuzimba ekoze ne structures. You either join it, yes, obekuba. Tovola balero team ene producing abazannyi abalungi abangi mu muyinamu babiri ezze nekola formation ne bakuba kicking out. Kyekyatuukadde ku Munyagwa we yalinga akyavuga emigaati gye nga tulaba musajja w'amaanyi. Okitegedde? Naye bwe yagaana okujoininga winning team. The politicians in presence of FDC bakkiriza nti either you support Besigye n'akuteekako omukono akantu ako koyogedde katuufu. The rise of Shamimu Malende. Fenna twali tumanyi nti omukyalo ono Naalongo wennene. Yaani oyo mukazi Naalongo wennene kigambo. Naalongo wennene aliwa. Ye yambulaka we wandege yawo yali lecturer we Makerere. Naalongo gundi bamuyitaani Nyanzi. Yali w'amaanyi nyongera fenna tulowooza. Agenda kujoininga NUP. Bwa Kampala agenda kujoininga NUP. Ayina bye yawandiika awo kyekiri kyogambye nti when a winning team comes. By then if you would compare Nyanzi Naalongo ne Shamimu Malende. Nga tewali kuvuganya. Mizani liweti. Naye because Malende yagenda ku winning team. That's why you see teams nga Barcelona. Zibadde n'abazannyi abali exceptional abanogamba yine gundi ono muzannyi kipa bamuyitangani Valdez awangula atya golo kiji akwata nga tebamulonda nkomba kipa basinga kuba balungi naye abasinga emidali naye ng'emidali agina miki mitimu so kyakubye Lukwago ne Ssemuju baagaana okukkiriza nti waliwo gundi omupya king maker ate akoze ttiimu ng'erina abazannyi bakabiriti they might not be the best footballers oba abazannyi abasinga ne balina formation esobola okuwangula eya Guardiola. Taguze muzannyi wa milioni 10 aguze baana 3 naye nga formation esobola okukuba abantu ne batta. So kyatuuse ku Lukwago. Kyatuuse Lukwago formation ye bakuba. Ate kana akantu eyo yegundi emu ogano joininga winning team. Naye abantu balina era basaitinga nti bana abasajja mubadde mutubuza ebbanga lyonna politics wa
deception. We nabadde nsomako abamu bagambye nti akabaluwa kalisaleke yawandiika n'agamba I withdraw my support from you. Kasobola okuba nako kaleese obuzibu. Anti abantu bagatta bingi nnero. Kino kye tusoose okugamba kye kimu ku byo. Nga bwe batulaza abeeni. Nti bw'oba okkiriza mubaddewo ekisooka abana abasajja batwogerako bonna basajja baganda. Okategedde? Mubadde mu byobufuzi nga mugamba tuyina ennaku Buganda eruddewo okufunayo omuntu ow'amaanyi nga waffe. Era ne mubeerawo nga bimukola ki? Bimwogera. Owamwe najja. Mukama n'abakola obulabe n'amubaleetera. Ne mugamba oyo si muteekete. Ne mugaana omukola ki? Omukkiriza. Kakati abantu badde ne bagamba kituufu bano abasajja ebigambo bibadde boogera bituufu oba bibadde bya bulimba. Nero bw'obanga ggwe Lukwago nga ggwe Ssemuju ng'obadde ku bukulembeze emyaka 15 omulala 2 nga waliwo omuntu omupya gwe basobola okulowooza nti mwali badde mu mukumaakuma ne mumugyamu omugaso ogw'amaanyi ne muvaayo n'okumwogerako nti yasaanidde ye waffe. N'olaba abantu nga Dr. Kiza Besigye ba Miriam Matembe bolowooza tebamuyinaako even attachment eryawo nnene. Basaala Birete n'abalala ono omwami eyafa eyali omulamuzi gondi bamuyitano yagamba mpuga livu Kyagulanyi Lwanizi Party yali ani oyo bambi omusajja oyo Kanyihamba yes nga bonna bamulabyemu ensa naye mwene mugamba nga basavize ne government ya Mwai Museveni naye nga mmwe ababadde bagamba nti muli ku opposition nga temumulaba munsa oba bajjeyo olugero luno nti omo prophet is not oba biki at his birthplace omulazi taba wa kitalo kugundi jazaalwa kikusiigira ekifaananyi ekinene abantu we batandikira okugamba nedda mwe from the point gye tutunuuliramu ebintu mulaika mbadde mutubuzaabuza nero tutuuse kalulu ka 2026 Lukwago Ssemuju nga tebavangayo okugamba nti president gwe tuwagira yono n'Abedi yabasinga nga tumaliriza she n'Abedi yabasinga yagamba nogamba oba mugenda mulona mukole ki mumulonde yali aseka bisubi naye nga byamukutte dda eziga byamukutte dda nga tumaliriza olwaleero bali mwezo abanki kubuuza nti like kireka kiyinvuddemu mutwe nakye mbadde njagala obuuza kati ng'okyabuuza ekyabali mwezo saawa zino we tutuukidde tulina zibayita some of the main cities Masaka engeri ebitundu gye bikozeemu bw'otunuulira Masaka nga yaleese the city yaleese ababaka bonna nga ba NUP naye ng'omu ku baasinze okuwanguza ababaka abo nze muyita Field Marshal omukyala Florence Namayanja naye Katonda alina bw'akola ebyo era Namayanja ko omuntu omulema nga akuba bbulu ne bagamba omusajja oyo abakuba mulamu Namayanja ali mu byabufuzi ebyetaaga okwogera naye ate weakness ya Namayanja gy'oyinza okulaba nga weakness yokka gy'alina ly'eddoboozi lye bw'ayogera kyokka ate ensonga ng'azogera abantu akantu kanneewuunyisa neewuunya ne lwala azikuba kati Namayanja mukyala mukulu ali myaka 60 naye emyaka gye tegireflectinga mirimo gy'akola. Namayanja akola emirimu abavubuka gye batasobola kukola kubanga yesiwa Namayanja bamuyita wa hand zone ayambala ngatto n'ayambala boots n'ayingira mu field abalenzi abato kye batasobola kukola. Namayanja yakubye owa NRM yabadde amuddiridde namulabye atandise nozina ku mazina mu ttale center obaga okuba omuntu akalulu n'osukuma n'endongo vota turn up yabadde ntono nnyo naye yamusinza obulobwezi omutwalo gumu nga n'ekitundu plus kubanga Namayanja yabadde mitwalo 2 n'ezigwamu wa NRM ngali mu 10,000 amidisi mu nkola yabwe gy'okimanyi bakola pre-taking of votes so Namayanja yaleese wini gye tulowooza nti yabadde mu Gwandi ate Namayanja akoze bulungi e Masaka. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nze omukiise w'ekitundu ekyo Namayanja tukuyozaayoza olwa bannamasaka okuddamu ne bakuwa
Obwesige okuddamu okubeera meya w'ekibuga Masaka. Naye nga twogera mu kitundu ekirala Jinja City yaleeta ababaka basatu nga Jinja City bonna ba NUP era Jinja City yawangudde obwa meya ku kadi ya NUP bamuyita Kirunda Mubaraka. Teyakomyeko neeta ne LC5 chairman wa Bugweri neeta ne LC5 chairman wa Yiganga NUP njogera ku bibuga Yiganga yize nakyo kitundu kibuga kiri awo Jinja Masaka Kampala. So kikwongera okulaga akalulu kali abantu ke bavaamu ke bakyakiikidde ensingo kyongera okulaga nti bannayuganda balonda overemingire nga balonda omukulembeze waabwe bagamba akalulu ke twalonda ani yakalangirira kaliwa ebyewakiso bikyali matankane ng'empale z'aba 7 wetukoledde show nga tebannabaawo kulangirira kuli official bino byenkugamba biri official bino byabano biri official byenkugamba byonna namayanja bamulangiridde owa Jinja City bamulangiridde owa Bugweri bamulangiridde Weyiganga bamulangiridde byenkugamba biri official olaba bali mwezo mwogeddeko ti bamulangiridde official nenkugambye bwe tuna sheno kyemmanyi bwe naagenderayo onagiteere mwezo bajja kuba bamulangiridde kubanga nze nnyina obukakafu nti 99.9% bali mwezi agenda kulangirirwa. Anyway, we out for now. Tujja kuba tujja ne ku Saturday tubawe ensonga nga bwe ziri.